Ampuliriza nkulamusiza nnyo enajjo sinzira okuliriza mando so 94 akatonyeza BS FM Radio Buganda radio Ssaabasajja Kabaka eyabavubuka ab'omulembe Omutebi dakika ziri 14 zokka zimaze okugera ku ssaawa M eyakawungezi ku lunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi tuli mu mwezi gwa mwenda omwaka gwa 2024 bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Isirayiri ekubye aba Hezbollah mu ngeri enzibu ennyo yasosse n'ebakuba n'ettamu abantu 9 n'erumya 2008 ate era nga kwezi 2008 byakubye mu bitundu bya Lebanon ebyenjawulo nga kuliko abali obubi abasukka mu 200 ate era kitegerekese ente ezzeemu n'ekuba abalala era erumizza 300 n'okutta abalala 9 era mu bitundu bya Lebanon. Kale nno bakaawu Abayisirayiri wadde nga bo tebannaba kwogera ku bulumbaganyi buno. Ensi ez'enjawulo omuli Iraq baweerezza obujjanjabi, Jordan ne baweereza obujjanjabi era Iraq basuubiza nti ffe tugenda kubaweereza ebyokulwanyisa aba Hezbollah okubanyweza tubaweereze n'abajaasi bennyini mu ngeri okwenyweza. Bwe tuddako mu nsi ya Russia, Ukraine naye efuze ekyonga mu bitundu by'e Kursk ekoze obulumbaganyi bwa mu bbanga. Aba Russia bategeeza nti basobodde kuwonona ku drones mu bbanga 54 naye ekubye enfo oba etterekero ly'ebyokulwanyisa omuli emizinga bomu n'ebirala mu bugwanjuba bwa Russia n'ebisaanyaawo biyitirivu bikoze okubwatuka okw'amaanyi ne bikwata omuliro ogusazeeko obwagagavu bwa mayiro 6 bwa kilomita 6 ze mayiro nga 3 n'obutundu 7 mu bitundu eby'obugwanjuba obw'eggwanga erya Russia. Ne Russia naye yanukudde n'ekuba amabibiro oba amakolero g'amasannyalaze era wafiiriddeyo omuntu omukulu lwa Ukraine. Kale no nsonga za ntalo balwanagana battingana bigenda mu maaso eyo. Katikkiro akomyewo ne babadde nabe Bongereza era obubaka bungi bawadde abantu babe ne Bongereza omuli okukolera awamu okuwongera okubeera obumu mu nsonga zonna okunyweza ennono mu bavubuka n'abazadde banyweza ennono mu baana so nga ate n'ensonga y'okunyweza obukulembeze ebadde nkulu nnyo era esimbiddwako nnyo omulaka ku bugenyi bwa Katikkiro buno ne babadde nabo. N'ebirala bingi bikoze amawulire nina abakulu mu studios bali basatu bwe tugenda okuteetera mu program ey'olunaku olwaleero. Nina RDC Weriantonde tamuseko neyanza nnyo ssebo neyanzeege twala omukisa guno okulamusa ku baami n'abazaana ba Ssaabasajja abawuliza 89 katonyeze 2 amannya nze Yasin ndidde njasabeggo nzikiriza nsaasire ku bantu baffe abafunye obuzibu obutali bumu n'omukyala mukwano gwange nnyaawo Emitiiyana ku Busimbi Reire mukyala Kawadwa bambi mbadde mpitaayita nkulambula ku bantu bange sanze ecupa bagimuteereddeko nawaka naye njagala okusaasira ne bye tukkaanyiza okwejjanjabira awaka si kirungi oluusi musuba omukisa ogufuna ku mikono egy'abakugu era nkusaba nti mu ddwaliro beerayo paka lw'onaatereera Mungu ajja kusaasira. Njagala okulamusa ku chairman wange chairman Vubya John antwala. Njagala okulamusa ku chairman wa Bukanaga chairman Sebufu Bruno, chairman we Kanamba, chairman Nyombi John nti bakoze kyamaanyi nnyo okuba nti ebyo ebitundu ennaku zino bye bibadde bitutawaanya nga birimu abaana abatigomya abantu baffe ekiro naye bakoze omulimu ogw'amaanyi ne babaako bwe batuyambyeko okuggyamu emitwe egyo era gye giri Emitiiyana ku poliisi. Abantu baffe mbagaliza programu ennungi. Nina oyo RDC Yasin ndidde nina ombaka wa Wakiso Parliament Betty Ethel Nalwima munakibiina kya DP oli munakibiina kya NRM munakibiina kya NUP pozi wava gye mwava n'omwana wakula aba yeetongodde katoyina ngeri ate gyorefaringako kati engeri gy'entambuza emirimu era pulezidenti waffe oyinza okuba tekimanyie pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kuba ndi omu ku bashadow minisita be era nze nvunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu kkiriza mbuuze ku batuulizi okusinga ddala Bannawakiso ab'ensonga kuba be basitula eddoboozi lya Nalwima ne baliteeka mu paliamenti
abatuuliriza mwenna abali ku radio CBS Emanduso radio y'abavubuka ab'omulembe omutebe mikwano tubeebaza nnyo tunateera muteze ku 89.2 okubanga mmwe abanawakiso ne abalala mwenna mu bitundu bassebo ne banyaba erinnya nze Betty Ethel Nalwima omukiise omukyala owa district ya Wakiso Shadow Minister Local Government era nze Publicity Secretary wa Uganda Parliamentary Forum for Children musonga eyo nebaza buli omu asobodde okuzaayo omwana waffe oyo ku ssomero n'abaana baffe era buli kaseera mbajjukiza ti mikwano mmwe future yammwe gye munoonye yabazadde bammwe yaggwadda nsaasira abantu baffe okuva egayaza Father Makanga olw'okubanga tuviibiddwako musomesa waffe era wenjogera ssebe emisa egenda mu maaso naye nange kansooke mmalirize ekya Uganda abayuganda bayongera okutuwuliriza ate mbeegatteko tweyanza ampuliriza owokusatu munnakibiina kya PFF Harold Kaija tulamuseeko muganda wange kale nja kutola mukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tukola obuwambe bwa kuno njagala okwebaza emirimu gyonna gye mukola njagala okusaasira abo bonna abafunye okusoomoozebwa lwakuba ennaku zino okusoomoozebwa buli omu ku mutwala bwe njagala kuyozaayoza abasobodde okuzaayo abaana ku ssomero abasinga abaana bakyatudde awaka please allow ate mami ne gwe tugamba alawinge naye agamba munaye gyagula akawunga bamwetaaza ssente nendooza weetaaga okubaawo ko enkolagana wakati w'abazadde n'abasomesa abazadde n'amasomero okulaba nga abaana baffe babeerayo okuja fundamental olwo ekintu kyenkyebuza taamu eno eyokusatu nyimpi naye simanyi lwaki amasomero gagikyajinga ate hayire naddala ate bano abaana ng'aba POE USE Elevo basomako katono naye babasaba sente asasula zezimu omanyi twakola be education yali baddenga kintu nti nga si business buweereza bwali badde nti nga right buli omw asaana agifune so ekintu bwe kiba tusaana tukifune mu economics tusoma nnyo lwaki ebbeeyi omunnyo gwa mugaso nnyo naye ate ebbeeyi yago yaki ya wansi tusasamba olw'okuba omunnyo gwa mugaso nnyo tosa kulamye tegulimu bwojja kusaba mu kiro ya mutwalo tesaa kuba ya mutwalo nga teyasukala esokubera ey'omutwalo so singa ebyenjigiriza tubirowoozaako bwe tutyo ndabawo abantu abwetaago okujjaka tebyafuuka business ono kyafuuka business ate kyekisse ebyenjigiriza kyovuolaba olwaleero nti mu Uganda nga lwe nagamba wiiki ewedde nti abayivu abantu tebakyali bayivu lwakuba nti bagezi bayivu olwokuba nti bakadde babalina ssente abantu bangi bensinkanye nga bagezi nogaa singa ono yafuna omukisa ogusoma yali badde ng'ali wala okujjako ekintu ekyabazaayo ku kusanganya abantu abali homeless abantu abatalinawo basula kalole ennaku zino mbadde nfulumeka ngenza okulanga nsanga omuvubuka obudde badde bunyogoga nga yeebase ku kkubo ayina engoye zayambadde kati nga ayina empala y'endala gyeyebaseeko essaati nga yemubise nabanyumizaako bano ab'e Kampala bw'otuuka e Kampala ku ssaawa 6 ogw'ekiro 7 otegeera nti bannayuganda bangi bali homeless nyina gwe mbadde njogera naye nti ekintu kiba kyempula gye bayita Ministry of Housing ekola mulimu ki Ministry of Housing eyabya kuzimba naki nga bwe ezizimbawa ezizimbawa simanyi kubanga bwe mbadde nga ngobera gundi Uhuru Kenyatta yavuddewo ng'azimbye ennyumba $2.5 buli myaka 5 ng'azimbye ennyumba $5,000 eyo ministry twetaaga tugiggale kuba National Housing twagituuna twagiguza nguli Gaddafi eyo ministry teyina mugaso naye ng'ate yali badde ng'olwaleero okubeera n'abantu abo bwe batyo abantu abayiga okukyawa kyovula mbulaba olwaleero criminality eriwo nti omuntu akuba naye nga takumanyi ng'ayagala kubaako kyakujja kuso kimbazalinga nnyo neera mbadde njamukuonako ne ngamba leero kamuleke ajja kunyukiramu kamuleke naye nga obudde bunnyogoga ne baami ng'omulaba yeebasa otulo kusaaga tenawera na ssaawa emu toyanzizanya mpuliriza eddakiika ziri 24 nga tusimbula kankujjukiza Batabula Properties Limited Company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini bakwanjulira estate yaabwe Ganda Estate okuva ku $7 million kutuuka ku 6
Bukalango milioni 2 kutoka kwa 25, Luunga milioni 15 kutoka kwa 18, Nkowe milioni 18 kutoka kwa 25, na Musera milioni 3 kutoka kwa 4, Chikandwa milioni 15 kutoka kwa 18, Bombo milioni 15 kutoka kwa 17, Katende milioni 17 kutoka kwa 15, amasanyalaze n'amazzi ebiri. Ebbeeyi eyo ejja mu nsawoyo ate nga kibanja mpala kkirizibwa. Genda enasana ku masitowa osobola okukwata poloti yo mu bwangu. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 7 noti emu. Lwenda 42 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 mukaaga nyanya ojja kumanya ebisingawo. Nkujjukiza nti gwe omukyala Finance Trust Bank bakuleetedde ssente zosobola okwewola ziyitibwa Trust Grow Women's Loans. Ensimbi zino bazikuwa okumala ebbanga lya myaka 2 nga tonazizaayo ate bakuwulira ku bitundu 10 n'obutundu 5 bwokka ku buli 100. Ziri mu ttabi lya Finance Trust Bank wonna eri kuli okumpi. Genda gwe bugenzi mu ttabi lya Finance Trust Bank eri kuli okumpi bagambe njagala ssente eza Trust Grow Women's Loans osobola okwekulaakulanya nga mwana tu oyongera mu business yo. Oyinza n'okubakubira ku ssimu eri noti 8 noti 3 5 noti 8 noti 3 5. Finance Trust Bank erungamizibwa Banka Uganda enkulu. Ensimbi zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bwaweza kuno 10 bulambirira. Katuumulemu katono ampuliriza oli komando so dakiika 30 zennyini zimaze okutta ku ssaawa M eyakawungezi ka leero. Tugenda kwogera ku nsonga zandibadde 3 n'akadde simanyi bakana atuyinza. Waliwo okulwanagana okususse mu bakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu. Mu nkiiko wabadde okulwanagana okwabadde mu KCCA, abegomba balwanyi, Luli Butambala balwana, bakansala n'awalala Wakiso n'ogenda empigi n'ewala balwana. Twagala kuba kotoki mu nsonga eyo bangi balumiriza nti abakulembeze be tulina kati bakiboggwe nti kyekivaako obuzibu. Tugenda kutunulako olwaleero akadde kana katuganyiza tukukubako toki mu nsonga za Kalisoliso bawezeze emyaka 30 olwalo nga ofisi ya Kalisoliso myaka 38 nga ofisi ya Kalisoliso weeri. Abaffe twebuuza obeekuza omulimu mu butuufu bwagwo. Enguzi ng'eyongera kutaba okuva ekyatandika ekitongole ekyo mu mwaka gwa 1986 embeera yandibadde nga bweri singa omulimu gwakolebwa okuva eyo. Naye nga situnaba kugenda eyo kansooke nkujjukize nti MTN eyagala kwebaza gwe wenna asobodde okugiwagira ebbanga lyonna. Bakutegeeza nti baagala nnyo obumu nga muli wamu. Bakuleetedde eddakiika 13 nga kuliko data GB 15 nga osobola okumugabana n'abantu 5 ne mutambuza obulamu. Genda mu ssimu yo onyige *10 *2 *8# nega *10 *2 *8# oba okosema MTN app awo nno weefunire bande eno obulamu bunyume. MTN nga tuli wamu tugamba nti tubeera unstoppable. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Ofuyidde omuddo n'ebigaanyi kozesa Weedmaster. Weedmaster yenantawunyikamu mu kulwanyisa omuddo gwonna olumbugu lusenke kabere kalanda lugo. Weedmaster talaba ku muddo gwonna mu nnimiro yo olwo n'ofuna amakungula ag'omuyiika lwaki ogezesa ebirala nga olwo Weedmaster. Genda mu dduuka lyonna erikuli okumpi bagambe nti njagala oyo Weedmaster agezeseddwa okusukka emyaka 50 anti akolebwa bannaffe ababukola Chemical Industries Limited. Eddagala lino liri mu dduuka ly'ebyobulimi lyonna erikuli okumpi. Litta omuddo gwonna ettaka ne lisigalaawo ebimalira byo ne byeyagala awatali muddo. Bakubire ku ssimu etali yakusasulira eri noti 8 noti 3 83 noti 8 noti 3 83. Nenga situnaba kugenda eri Programu yali yalwa kunola sabiti ewedde nali wano n'ababaka Honorable Ibrahim Semujunganda ne Honorable Lumu Richard Wemityana ne tukubaganya ebirowoozo ku bbanja ly'eggwanga lino erya Uganda nga tutunula mu alipota yafulumizibwa ekitongole kya International Monetary Fund IMF ekivunaanyizibwa ku byenfuna mu nsi yonna nga kiraga nti Uganda etwatuukira bwe twamalirako omwaka gw'ebyensimbi oguwedde nga tubanjibwa ensimbi trillions 9.6 era ku byenfuna by'eggwanga lino ebya bwe tugenda ku GDP eby'obuwumbi bwa $52 nga ebbanja lyaffe lye tulina erya trillions 9.6 nga liryako ettundutundu bw'obanga otadde awo ku bugagga bw'eggwanga lino nga liryako ettundutundu lya bitundu 52 ku buli 100 ku bugagga bwaffe obw'ensi yonna ebbanja liri awo. Naye aba International Monetary Fund babadde wano ne bagamba nti Uganda wadde ng'ensimbi zeebanjibwa nnyingi bwe zityo naye ebintu bikyasuulira ddala okutambula
ekyasobola okutambuza emirimu teyina buzibu bwonna nabbanja eryo byonna bikyasoboka wadde nga batuwadde n'essubi nti amafuta gagenda kwongera nnyo ebyenfuna by'eggwanga lino. Honorable Kaija oli munnabyanfuna era naliko naye wano nga twogera ku bbanja noga nti tuli bubi abakugu mu byenfuna batugambye tulyokke tewali tabbu. neyanzege abakugu b'ebyenfuna abava mu IMF ne World Bank the Britain institutions ebitongole ebyo actually bawambiramu ne African Development Bank nali njogera ne kojja wange yagikoleramu nga consultant nga mubuuza naye sente ezijjawa. World Bank ne IMF tezina sente zaazo. Okay. Sente zizijja mu basajja bano banaggwadde abavundu abalina sente zaabwe nga mpitirivu. Kati sente zaabwe ezo ne zisukka America gye bali oba mu Europe. Okay. Kati nga banoonya gye baziteeka. Gye baziwola. Kakati buli World Bank lweba yeetaaga sente ng'otaddeyo okusaba kwa abantu abo beyita. Kakati bwe bayita baba n'obukwakkulizo. Okay. Njagala kuteeka sente mu Uganda. Mu Uganda waliyo ki? Mu Uganda balina ettaka, balina bizinensi eno. Kakati bwajja najja n'agamba kyova olaba mbu foreign investment gye batugamba nabiko ne consultant omundoza abaddaga awa government ya Uganda era amagezi nti relief zino oba zibayita okusonyiwa abibutira musiga nsimbi wano kugenda kutuleetera obuzibu. Tax holidays n'omwetaka n'omwamazi n'omwamasanyalaze. Kakati obwo obukwakulizo bujjira kuki? Ku mabanja sente ziri. Okay. Kakati bo ne bajja wano nga tebavuganya. Ne bajja ne bagamba abasajja basalawo ne Minister of Finance. Beba? Abo. Basalawo ne Minister of Finance abamugoba. Basalawo ne Governor Bank of Uganda. Budget za mwezi no zemulaba zisobola kudduka ne zigenda mu gundi. Mu IMF. Mwene World Bank. Okujja nga tokyewola. Okay. Wala kitabo kina recommending nnyo bana Uganda okunoonya ddala basobola okusoma oluzungu. Bakita the globalization of poverty. Obwavu kubusasanya. Yes bani ababusasanya. Abali wakati ne waona n'ekitabo ekyo bayita the confession of an economic hitman. Yali mukugu wa World Bank. Nga bajja okuyambako governments okubeerawo okuyingira mu buyinza n'okutambuza ebyenfuna. IMF ne World Bank zezina program zibayitanga zisapu ezajja wano ezigamba saraka abakozi. Tugenda kukola ne saraka abakozi kendeza amagye. Okay. Kino ekirimerekerawo kikola be batujja ku mmwanyi ne baleeta molinga ne baleeta enkerene eziwama yazikubako emiggo ne baleeta kamulali ojjukira ebirime byajjanga wano. Kakati nga kiki bagenderera mwe muve ku kiri ekirime ekiteekawo competition muki mu world market mugende ku kirime ekyotalinaako bukugu. Okay. Ne tuva ku mmwanyi be mmwanyi balime Brazil ne Vietnam eyongera kutinda erinye ekyo babikola era bw'osoma ekitabo ekyo akula case studies kibakula Argentina kibakula Greece kibakula actually ekyo ekitabo kyogera ku Uganda kyogera ku Rwanda kyogera ku Ethiopia mu Africa kyogera ku nsinga 5. Okay. Bwe batujjako ebyo era nabagamba ano mbwe ekizibu kyaffe wano emyaka 4 mu M7 gyatufuze mbu yajja wano nga talina program ya byanfuna. Bw'atagiina ne bagimusuulako ne bamugamba tunda amakolero baani abagula boye bakola ki bibagula ani agimusuulako. World Bank andi bw'oyingirawo bw'oti ng'oli naivu nga bakubalira. Okay. Kino kyendi mukula kubana abavuka abagenze ki abali e Senegal. Bw'ojja tolina plan era kyo kyetwogaba abantu nti okukwata obuyinza kyangu naye okubunyweza okubutambuza ekiddako. Weekend nani nkugamba ano nti mu Uganda tuzze tubeerawo nga nti tusanyukira gavumenti egenze tetufa kweri ejja. Kakati nafe wano abantu bangi ayogera ndi njagala buyinza n'omugamba obwagazaaki
ngatasa kikuwa kakati bajja tebalina program abasajja ne bayibaguza ebyo era bakikola nasha ne bakuba kutaka ne bakikola zira kazani zonna zibazikazi South Korea kakati ne bajja ne bazimba wekyabwe nga bwe bakifunamu kakati bajja nabano nti bola abantu nga bali mu kwekalakaza kati temunyiga kati gona nkuloza mbukale ewuwo gwali obubi ne Uganda ekola ki eri bulungi kyovulano basoka ne batugamba tetuli middle income ne bano bagenda ne baginegotiatinga ne badda ne bagitugamba ne middle income tebakikugamba bugambi middle income status ogiraba muna Uganda ine simu eriko ezineza series eriko googlinga nti ensinga abantu bali middle income status babera batya kwebiri setaganze mbikugambe abantu abayina ka saving kadala byo buli omwana onyane sente zo wa nasale anonya sente za kumuola olugwe mbuza to mwana yaze ali mu nasale naga namutadeyo nga sina ki namutadeyo nebo abaga atandiko wa nasale toina sente wana tukira mpifo ogenda korotya nabyo simanya alwo omusomesa abadde mu monitor ngatunze ibyo nabyo na mukazi wako la kumacha wano mpulidde nga abagunde bano ababine buno bulado butasiigibwa ababwogerera nga bagamba government nabwe gangola buli omwali mukaba soga kati bakulowoozesa nti gwoli bulungi mu report ya bagambye economy ya Uganda ekula eyambuka abasomesa bange bangamba mu public sogera nga sima percentage tezukola ku bantu eyambuka ne ate ne bagamba mbu government enewola jewola tekyasobola kusasula mabanja gayo mukyeri mukola ekime eyewola wano nesasula wali ate mutekyalina na sente zikola mirimu ate olusisi kwewola wano esasule wali nene yewola wano nesasula interest wali that is it ngebanja likyasigadde bw'osoma kiri ekitabo ovaawo ng'onyiize kyovola nalinga abasomesa bange nti nze siri economist wammwe am a liberation economist atali mukwano gwa World Bank siri mukwano gwa IMF era ndowooza Africa ng'eyagala okukula mwekyo ekitabo bakubuulira ekizibu ekye Somalia etukete aweeri Somalia ye yali ensinga okutunda endiga e Saudi Arabia ne bagigamba mu government erekeraawo okuteeka sente mu kuleeta eddagala n'okusasula extension workers bafuke private kati bana abali private kati bajja ne basula eddagala effu ne balangirira mbu waliwo obulwadde bw'endiga buli Somalia kakati olw'eggwanga ne basawo karantini Somalia yes kati ne bagenda Australia netala okusupplyinga Saudi Arabia economy yabo nekola ki negwa government egwa mu kyenda mugumu nge eggwereddewo ddala kujanga anyumiza gundi bwe yagwa Sudan nga bajjawo subsidies awuliriza ye government okuyambako abantu baayo oba balimi negamba tujja bbawa pampu tujja bbawa ensigo tujja bbawa kino musobole okulaba nti mu producinga nnyo tuvuganye kati World Bank na IMF bagamba tobibawa kubanga production yaffe ebeere wansi eyeri ewaabwe ebeere ya waggulu baga yesebo kyoga yesebo subsidies kyankalinyiza nabe Nigeria yes bugenda gwokebe nalabako ne minister of education nga advisor we avaki muzungu aveyo bali abo bali muzi minister betolodde sewe balinga ba minister gonowo golabanga omuddugavu kyekyasula government ya Byarimana nejja negwa kuba n'obayine mmwanyi ejja negwa na wano twagwadde ekyayamba nti mu Uganda bannayuganda tebali mu cash economy ngama ya Museveni wasi wabayimba nti ebitundu 67 ku 100 fe we are subsistence economy mbunkola byakulya yese omuntu okwata ekiwogo nekigira n'olya n'okola ki kati obutaba mu cash economy ebintu ebikaba bitogamba abaana mutuule okusoma oli bw'atasoma tafa tobiwulira mbwe tujja kulya kimu engweye kakale olw'okukyala soga nti IMF byayogedde bikya so IMF anti yokayokale mu report yayo details zeekuwa agitunuulira nga akomye ku kino ekigambo nti muli bulungi alowooza tuli bulungi naye kulaze tokyasa kusasula mabanja ate bwe kiri mwe mbadde nsoma banooza wal popular mondo wal observer nga minister gundi ng'agamba PS tugenda kuyiiyawo akakode bwe tugenda sente ebweru zibuzika n'abagambwe kyezibulidde ebweru mbu bali mu ntalo
olera na Ukraine ekikati bakyatufaako eyo si ensonga buli omatu laba tetusasula Uganda bakaji mwami Museveni yakajja bamusonyo omukyenda mugumu amabanja ku zero mu mwaka gwe 12 ndozanga mu 2022 ne batukola ki 22 ne badamu ne watusonyiwa ne mu covid waliwo muwulira ekitegeeza gwe weewola toyagala kusasula baki basajja kakati buli muntu akyagala tukola ki kutuwola kakati bagenda akodoka agenda okuleeta nti bagenda kutandika kutunda bonds government we bayewola mu bantu ba mu banks tekuita locally ina ekipapula kyetunda ekipapula eyinza okugamba nti bwompola milioni ya sente olupapula kuno kuliko nga bakitunda milioni 1.2 kakati gibasaako ye figure kadi gusasula milioni 1 nembu ku date eyo nga kituuse ojja kiba milioni 2 kakati government jekolaje kwa loteja bills miezi 3 miezi 6 miezi 9 kati bondi zo myaka 2 n'emingi ki kakati mbwegenda kutandika kuzitunda ezo yes kirungi government bwotandika wano okutunda gundi ezo sente wano wasigaddewo sente bwoba tosaa kusasula beebweru bana abaana bwogenda okusasula oyingire mu bawa tubadde bulina kubadde bakulaga budget yaabwe commitment ku baloko suppliers nga bakulaga temuli musene bagenda basasula kati bonazi tukimamuko nga kafika kaina ye kalabye kalungi ninteka yo busente bwange notansasula tetoyongera mu kinya kiri so IMF uli bwa batatuluidenga le economist wabano ba economist basomesa nga byeyogera bye bituufu olo ya tweta privatization etulete agantu wano gayitirivu agale osanga abantu simanya balunda simawalo obunyonyi bubika simanya amaji bwebugale no wanga nobuza ku kawanga lemeka obugubi ekwanze wali ngambye bobole enyama ya bamama banga benjovu enoga emnyovu etambula emyaka 2 bobongama muntu ogena ejiri lyazo no kitotas enfudu awo ne kada kanyonyi nga kote kasa kuwangala myaka 10 kakado ngemboni ejiri yako mpanga emyaka 2 kati bakujja kwebyo byomanyi kaina kuzosimanya bainova kedo sima baboga n'ekigamba abantu basobola kukyatula buli kiseera bakujja kwebyo byomanyi kubanga eri mu katale kensi yonna omuzungu tagula ku muntu mu ateba butebi ayagala kumayambu kalule alimidde mwanye banga ki okutube mwanye ntuufu ojjukira abantu bakola losi ku kyogama nga bazimbya apartments nga balooza abazungu bagenda kujja kuzeba kamu abazungu baabuuza ena nyumba mazo banga ki nti ayino se ompya sijja kujingiramu yaga nti enyumba eno kalule yasulamu MP wange yasulamu aradi yazo ka nolago omukulumbwe enyumba ngumu ne kati fabera ze oloza ki kituufu so IMF yazze kubagumya nti gwoli obubi oba gwotakola bajjajjabo tebakwagala genda ologeko genda bakusabireko nembo abala bali bulungi nenga buli wotuuka nebola abenaale muno yagamba owaye bintu nga tebitambula baba yino bagamba sente baraka basikumidde campaign baya myezi kati obagenda kukola na ya mwezi gumu na mwede kati naka utagala kabeyo bagala mu parliament tezigenda kubeeramu tesa kubanga sente tuzinonya mu campaign an economy fiscal policies ayo tulina okuba mulimu cash mu economy etambuze sokulanti nga buli omusende zimukolaki zimutuukako okay ampuliriza dakiika tubuza 13 kale na mu mbeera bwekyo kampu mulemu ampulirize mandu sokuli dakiika tubuza 8 tuyingire mu ssawa 2 ezekiro kya leero bana Uganda kambanjulirirewo bannaffe nti sabuni omulungi agenda okuteeka kamwenyumwenyu ku matamago sabuni ayoza omuti sabuni ayoza ow'omuti eyegulidde erinnya ennaku zino ejjama white washing bar soap atukuza nnyo engoye muweweevu mu ngalo alina kawo kalungi ate taggwerera mangu omuti munene mweru ojja kugula bagulimu obukuubo jama white washing bar soap asinga nnyo sabuni enaali ku katale ate asoboka ebbeeyi yansikoboseko bwogerageranya ne sabuni omulala ate sabuni gwolina okunaaba n'otaddamu kulooza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap alimu bikanga Lanzo bubble blueberry Lanzo vanilla strawberry Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial sabuni wa jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduka gonna okwetula eggwanga banafa bachapa enterprises ensonga bazikoze bulungi ne mu kikubo osobola okumusangayo genda ku dduka erikuli okumpi bagambe nti njagala sabuni wa Lanzo bathing soap ngende naabe oba njagala jama washing bar
jama whitewashing basop ngende enjo zengoye ensonga bajja kugikola ku bulungi mukowero gwo musubuzi nkujukiza Ryan Air Cargo bano bakugu mukutika emigugu kuva China Turkey ne Dubai ejja group eginese kinomu nga bakozesa ennyonyi ne bagirete Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteri n'okuva ku hoteri okutuuka ku kisaawe okwonga kw'ossa okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufunira invitation letter era nga basobola okukuguliza tiketi balina n'abakuvunulira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eri oyo gweyagala okugulako ebintu ekyo ndo bakikola ku bwereere kati nno gwe omusuubuzi beeyune onyumira empeereza yaabwe tasangika basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa BBC Building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street ojja okubasangaawo essimu eri noti 74 noti 152 331 oba noti 76 2 7 885 kambajukizemu abantu beggayaza kasanga tiwampeewo manyangwa busiika zirobwe n'ebitundu ebiriranyeewo Nutrinova Limited abakugumundisa y'ebisolo n'enkoko babaletedde omusomo gw'okulunda n'okuliisa enkoko omusomo guno gugenda kubeerayo ku lunaku lwa Sabbaato ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omwenda ye Sabbiiti ejja awo ku Eastgate Gardens ku 10 miles 10 eggayaaza okuliraana omuzikiti omusomo gugenda kutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 8 genda oyige ennunda ennungi ekekkereza enkoko yo n'eyabannamu ate nga bw'okola amagoba okuyingira kwa bwereere okumanya ebisingawo bakubire ku noti 7 noti 4 255 684 oba noti 7 noti 3 854 407 ojja kumanya ebisingawo omubaka Bet Ethel abadde mu parliament ndowooza okunyweza ensonga ya IMF nti tuli bulungi ate era mubadde mu kuyisa mabanja biki ebibadde mu parliament neyanza nnyo Kalule omanyi bwe twogera ku nsonga y'ebbanja lya Uganda tekigenda kubanga kikwetaagisa okubanga gwe ddala olabanga olina ky'osobola okuddamu okujega kubanga tusooka tegee context ey'ebbanja batugradinze mu nsi yonna tikati ebbanja lyaffe liri ku ebitundu 52 ku bugagga bw'ensi GDP kakati ebbanja eryo ne libanga ddyo liri eryaffe eriri domestically eryaffe amanye ekizibu kye tufunye abantu wetwogera ku domestic banja eryawaka zebeewoze wano mu banka za wano nti omusuubuzi nti kakati ye yakola emirimu naaba nga tasobola kusasulwa n'oba nga weebuuza yi kampani oyo ng'edda twagimanyanga nga ye kampani ey'akabi naye kakati kijja kitya tibambi tekyasobola kubaako kyakola kumbe bakugamba banja wawulira abo bonna ba local contractors nti baakolanga edda emirimu kana batuuka ekisana babanga balina kubailingibwa out kumbe nga babanja gavumenti kubanga bo kati ababanja gavumenti nga baawano tuli mu bbanja erya trillion 4 n'obutundutundu 6 era n'otunulira nti ate ab'ebweru bali trillion 5.2 n'obutundutundu 8 naye kiki ekitegeeza gwe n'omwanawo n'omuzzukulu tuli buli omu abanjibwayo miliyoni 2 n'ekitundu buli omu oli wano mu Uganda buli aliwo kasitoba ng'okola ki wabalibwa kakati awo nno wetuli nti ebbanja lino kwobenga olina kyoyagala okulyogerako oba toyagala kulyogerako obanjibwa kubanga buli kimu kyonna ekikolebwa bagerageranya munnayuganda naye kakati ekyo ng'okirese tufunye obuzibu mu Uganda kyebayita ebbanja eryo ly'ebbanja nga batunuulira ebimu ku bibalibwa ebisobola okugeraageranyizibwa naye we tukwata amabanja gonna we gali ate ng'olunaku kati nno bino biri bwe biti nti GDP tuli ku bitundutundu 5.2 ku ebyo tusobola okubanga tufulumya exports and imports tulinawo ebbanja eringiddewo leero era abadde bagobera parliament ya leero kati ate minisita wa finance era ayongedde n'atwanjulira ebbanja eddala lye tugenda okwewolanga Uganda
ng'ebbanja eryo liweza US dollars miliyoni 88 n'obutundutundu 372 nga kuzo kuliko miliyoni US tuli mu dola zino miliyoni 15 n'obutundutundu 2 obugwamu nga zigenda kuva mu African Development Bank ng'ate era tubeere nga tulina miliyoni 73 n'obutundutundu kamu n'ekitundu omanyi oba okola ebyokubala ate endala ezigenda ziggwayo ate tozisoma nakyo ekimwano kati mu African Development Fund kaja bada kugamba ko African Development Fund ate be bannannyini abali mu banka ng'ate be bantu individuals kale tutuuse n'okubanga kati mu fund mwe tujjomu tuli mu African Development Bank naye ate abalala abasobola okubanga batuwolayoko so ensonga y'ebbanja eno tusaba zino zemwewola zemuyisiza muziyisiza tetunnaziisa bazitwanjulidde kye bayita laying of paper era kati kubanda bawo nti obukadde 88,772 obwa dola mulimu obuwumbi 3,300 n'omusoyo zetulinda kati ebbanja we lyanjulibwa parliament ligenda mu committee eya national economy committee ya national economy ebe ina okusooka okwetegereza nesooka netunula amabanja gonna getubadde twewola kubanga amabanja gano mangi gabadde galeetebwa ku floor ya parliament nga gatunulira nnyo ebyenkulaakulana era mwemuli n'ebyenguudo n'abo bonna abawulidde ku nsonga za enguudo ezigenda okutandika okukolebwa mu Kampala n'emirirwano nazo za bbanja World Development Bank kwekaka tutambule ne tunoonya kye bayita okwewola era noze emabegako mwamanyako n'okwewola kwe twali tugenze ew'omu na Kenya omusuubuzi abenga naye ayamba okuba nga awola Uganda so embeera gye tutuuseemu ey'ebbanja ate olw'okubanga kye bayita ebbanja abagenda ebuziba mu economics oli lwakutuukirira n'oba ng'omuwoze oba olina interest gy'ogenda okukola ki okufuna era bo tebalwawo kubanga bajja kutuwola kubanga tukyaba ffe okubanja kuli mwoba bano abawano bo be batafunye zo accumulation kwegamba waliwo buli kaseera okubanga ssente ezo ez'amagoba zo gabeera go geebala era ebimu tugera ne tutunulira buziba ne weesanga nga so bambi ezimu baazitulese ne tuzeewola naye nga Uganda omusingo gwaffe tegunnabeera oba olumu kye tulina okulagawokko nti banange bwe mutuwolayokko ku zino tujja okusobola okuleeta naffe ne weesanga tetukola ki nga tetulina so ensonga y'ebbanja lino wadde tulyogerako naye tetwagala tulitwale ng'eryokusaaka kubanga tufunye obuzibu si gumu seebiri nga tubuuza banaffe abatutwala mu Uganda nga tubuuza gavumenti nti wakati mu kubanga okyatulaga ebbanja naye tulina abantu abamu betulaba kati twewola naye tulina abantu abamu abali nti bo basonyiwibwa ate na sente zino okuva mu taxes kubanga biro byonna bibanga eri kijoddukanyamu eggwanga naye woobanga gwe owoza kwewola naye ng'olina ne trillioni 12 ze waakayongera okwacumulatinga myaka 5 nga zo osonyiwa busonyi naye n'okusonyiwa tubasabye category eyabo abalibeera balina okusonyiwa mu nsi eno so si kwerowoozaamu bwerowooza bujagali tumusonyiwe ng'oyo oleeta ku float bannange tugamba ntusonyiwe ate nsaba ntegeeza bannayuganda temubisiza mu parliament nti ono